Anti nzija okusumattuka obutwa. Si yesuula gye ngenzeeko. Egamba nti nsimattuka obutwa. Mba nje kubagiza olwo kugagambulwa mu lukiiko lw'egganga olukulu mu nsonga ezitaliimu nsa. Omu ku mikwano gyaffe nfanfe ow'omu Kampala mukyala we n'ategeka akabaga k'okukulizaako amazaalibwa ge ag'emyaka 3 bweddu. Kinnantalabika ng'ekimuli ky'endaggwa omukyala okwasanguza emyaka gy'obukulu bwe nga lwaki tetugyasanguze. Mutuveeko nammwe. Kati munanga akabaga kamutegekerwa mu kimu ku bifo ebisanyukirwamu mu Kampala. Yatuyita abagenyi nfaafa. Twakyanca emyenge twanaabamina abeejeje emyenge gyaffe egyo. Endongo yasindogoma okutuuka amatumbi budde. Essaawa y'okukwakwabuka ekigambo nga badde okukwakwabuka kwe kuva mu kifo. Ensonga y'okukwakwabuka ng'etuuse nabasiibula ntere ntalagge nzire muka kuba naalongo wange omulongo w'omu namuleka mulwadde ow'engeye Kasujja ng'amubala embiriizi. Natuuka mirembe ewaka saalina mukoosi gwonna mu kkubo era bwe natuuka ne nduseetulira mu mukuuma waka wange ng'amazaalibwa bwe gabadde amanyuvu. Muno namusaba ntereyo amazzi agabuguma mu kinaabiro. Aba yakakyesogga akantu ne kansalirira mu lubuto omulundi gumu bwekya. Nasooka nno okuluyita lw'amannyo wenu obanga zandiba oba zino zaalusa. Ndowooza naye ate yali yakava okulya ye kiki. Naddukira mu tterekero ly'eddagala mire ku mpeke. Mpozi nga nnuuna kuvuba aba. Natandikirawo okubuuza embuga. Naalongo yajja kapaalo okumbuuza ogubadde nga n'ekyokumuddamu sikirina. Abange ekimbe kyantabukira. Mukazi wattu yafunira waawe ekirowoozo nti nandibanga nnungiddwa obutwa gye nvudde. Yantabulira ku binzaali n'omunnyo n'abimpokera naseesema natanaka katono n'ebyenda binkuukemu nga mulimu n'ebitembejja by'omusaayi ebiddugalirivu. Yazambalira ku mugongo nansembeesa okuntwala mu mmotoka okunzirusa mu ddwaliro. Mmotoka yagivulumula ng'eriko n'obumansuka buba kuba misana. Bandimuyise mutamiivu oba ng'agudde akazoole si ku ndiima gye yavulumulamu emmotoka ng'eringa zino zizifa emulago eziddusa abalwadde abayi. Mukama nga tannakuvaamu munnange tofa mu ddwaliro olwandabako abasawo bampeerawo ekitanda era munnange ng'ozirina. Bampeerawo ekitanda ebyokunkebera byagoberera luvannyuma lwakunteekako amacupa g'amazzi ebiri ku nsi nga sibimanyi. Oluvannyuma lw'essaawa kwe kudda engulu nga nno lwentegeera. Naalongo namulaba ntadde emmambo ku maaso nga bwe yeesooza yeebuuza ekyantuuseeko. Abasawo oluvannyuma baategeezanga bwe nalungiddwa obubatuzo mu byokulya. Yeebaza dokita abaatakabanira obulamu bwa bba okubuzza engulu. Siibalimbe nti namanya ebyannungirwa ku kabaga k'amazaalibwa ke nnaliko ku olwo. Kirabika omulabe wange yandi ku lusegere amaze emmere ewooma. Mu ddwaliro neebakayo dimansi nga ziizo nze gw'olaba. Bantegeeza ekika ky'obutwa kye nnalungibwa bwe kiri eky'obulabe ennyo. Naalongo n'asala gonna nga bwe kisoboka ntwalibwe emitala w'amayanja wano mu ggwanga nga tewaliiwo busobozi bwa kunzijanjaba kuba butta mpolampola ebitundu by'omubiri eby'omunda okusinga ekibumba n'ensigo. Abasawo b'eddwaliro be baatukolera ku mpapula z'obulwadde ze natwala mu ddwaliro ly'e Malaysia ku ssemazinga wa Asia. Mukazi wange Patriisa yabinnyika mu nsuwa okukola ku by'entambula y'ennyonyi mu nnaku 2 nga twolekera mu ddwaliro. Twatuuka mirembe newankubadde nali nkuba za ku magi ng'ezipaapaala sikyazisobola. Neefumiintiriza singa tebwali bukujjukujju n'obwangu bwa Patriisa ono mukazi wange okunzirusa mu ddwaliro oba oliawo singa nze embuyaga ezikaze engoye. Munaye nga neegatta dda kunguli taata. Naye ddala nga kiki ekinzisa okundesa emmere atali musiguzi w'abaka abandi? Ani yannunga obutwa? Wabula nga maze okutereera abasawo bambuulira mu nsonga nga bandabula obutaddamu kulya nkuza mmere ku mikolo.
abantu mwegendereze mikwano gyaffe nga munaalya ebintu mwegendereze gw'otudde naye weegendereze gw'olya naye tosituka ng'osumuludde ekyokunywa ate n'okumawo n'okiddira bannange kati ensimbi bamugamba toddamu kulya nkuzibwa ku mikolo gyonna nga bagikuwadde tobeekakasa ku mikolo ng'egyo kwe kubeera abalabe baffe oli n'akuwalanira obwereere gw'otobye gw'otovumye pozi nga nnugu nansaalwa musajja wuno yabiwandiise seba abalabe bange baatandika n'okumbika nga bwe nnafudde abangu bayoza ne ku mmunye Naalongo ye yabagumya oluvannyuma lw'okubaweereza obubaka bw'ebifaananyi byange ku ssimu nti nkyamoga abika yabikanga. Dr. Freddy omukugu mu kujjanjaba eby'obutwa ng'amaze okunneekebejja nga ndi talatibu ng'oluwombo lw'amagi yatusiibula okudda okwaboobwe n'andagira okuddayo oluvannyuma lw'omwaka omulamba nyongere okwekebejjebwa. Olunaku lw'okudda e Uganda bwe lwagwa mu matu g'ab'emikwano mu Kampala ne mu bannabulemeezi abalonzi bange bankolera entujjo baakulumulukuka okunnona ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Sibawaayirize kino nakiri naye essanyu eryabaliko lyasukka. Okuva ku kisaawe twavugirawo essaawa 7 mulambirira nga basimbye ku mabbali g'ekkubo nga baagala okunkubako ebirozo. Nawulira bagamba omuntu yali nkulumuliitu okukira amadda ga Haji Sebagala Nasa lwe yakomawo mu busibe mu Amerika gye yakaligibwa essango ly'obulabbayi bw'ebicupuli. Nga nzize ku ssanyu lyaffe awaka twatuukawo matumbi budde ng'omuntu agumbye wali awuuma buwuumi endongo bw'esindogoma mu ssanyu eringi nayunguka amaziga n'enkaaba. Naalongo ye yagansangulanga bwamumya nti daddi tokaaba mu bantu kasita lugaba atuzizza tuli balamu. Ani yali amanyi ku mbeera gye nakutwaliramu nti olidde engulu katono nfuukemu ennono y'ekyalo kye najja nankumbi ekyasigaza omuyini. Katonda mukulu ekiseera kyonna. Mu nkuyanja y'abantu mwe nawulirira ng'oli agamba Honorable gwala mubisi kulika akatwa byabufuzi bye bikumaze emmere ababbi abanyaga obuwagizi bwaffe. Kyogamba abo be baali bamulunze ababbi b'obululu abanyaga obuwanguzi bwaffe be bakutambulirako batya amaanyi g'abantu. Kiri bedda ekikuta obudde kiri buta genda oli enkokoyo. Okweyisa obulungi mu nsi muno kintu kikulu. Abantu bandaga omukwano n'okwagala n'enkakasiza ddala nti okwagalibwa tekugulwa kuba bantonera emiyonjo gy'enkoko ne zikimemeza embuzi kisibo kiramba mpuutemu kasupu okunkulisa amaala ga walumbe. Enkeera mba mpumuliddeko mu kituluze ky'omuti ogulinaanye essaazi ly'ente nga Naalongo bw'atunga ekitambaala bw'annyumiikiriza ebyaliwo mu ddwaliro. Omulonzi Brian ndikibuuliraani yajja okunkulisa amagombe. Okulamusiganya nga kuwedde yanteerako emboozi eyansamaliriza nga bamugaba butwa bwe beeriisa enkuuli ensangi zino. Konze lumpe ye baali bakulanga bwemage enjobe mu kitoogo ko ye nti ndi kabobbo ng'omutwe gw'omusezi akavula emitwe gy'abafu ng'ogugwe gunyeenya. Omusezi akavula gy'abanna ogugwe gusigala gunyeenya. Juzi omwana wange omugenzi baliraana baffe ku mizigo w'ensula bali babi balina emyoyo emibi bamulungira obutwa mu mataage nyina ge yaleka ku sigiri nadda mu nju. Omwana enjala bwe muluma nyina ng'amutabulira kacaayi olutemya lw'eriiso terwawera nga katandika kusesema kakazi kattu. Embeera ng'ebizze yamuddusa mu kalwaliro k'okumpi gye baakamutemera nti anywedde obutwa nga bamusindiikiriza mulago. Nalindi eyo gye bakantemera nti baali kutaasulewo n'adduka kipayopayo okubatuukako nga lwamazeemu dda. Lwamalamu amaze omwana yafa. Baaba nyina namugumya obutatema miranga wabula tusale gonna ag'okutolosaamu omufu waffe. Obusimbya nti nalinawo buswazi. Dokita namuzza mu kyama obutagutwala mu ggwanika
namuwaayo ke namuwa yakkiriza nga neebagajja mufu waffe. Namulera ng'omulamu. Nyina kwe kumulagira afulume eddwaliro ng'agenza okwegulira ebyokulya. Mukama mulungi geeti twagiyitako bulungi. Wabula ey'okubiri omukuumi we yansabira alisiiti. Alisiiti mu Luganda bagiyita amaliika. Yasaba amaliika g'eddwaliro. Konze nti muganda wange twogere lumu ebintu bibi. Kwatayo kano akasente ondeke ntwale omufu wange. Ankutikiddeko mu lukuubaawo. Musajja watu bambi naye teyali mubi nga nta. Ekyomukisa takisi we yatuukira nga twejesogga ng'omufu musitudde ng'omulamu. Olwali okutuuka mu paaka nga tulinnya ndala yoga zidda mu kyalo. Olwagivaamu nga neebagala akapikipiki akaboodabooda. Mu mazima omugoba teyakimanya nti ndeze mufu nga mutuusa ku butaka. Enkeera kwe kwali okuziika nga nkulabira ensi bwejjuddemu ettima, obujja, engwe, effutwa n'obukyayi. Oba bannange ki nakati sikimanyi bannange. Bwentyo mune nga nfiirwa omwana wange ow'emyaka 2 mu bintu bya ziringiti oyo. Nejjusa nga bwe neevuma kitange okunsikiza sengaawe. Omwana omulenzi asikira omukazi sikiwulirangako. Nejjusa nga bwe neevuma kitange okunsikiza sengaawe nti bwe yamulamira ekitakkirizibwa mu buwangwa. Nange wano mu Buganda sikimanyi. Era teyakoma ku nze nzekka, ne mwannyinaze yamusikiza kitaffe ataazaala ku mwana mulenzi mbu atwale eby'obugagga bwa kitaawe. Tekikolwa kino. Mwana ow'obuwala okusikira omusajja. Munnange nga tubonaabona tujeera oba kyekitulondoola mbula ekifundikwa okukibakuba.